kale tukulamusako wenna ali ku mukutu gwa Daily Still Hope. Daily Still Hope tu ne Edge Media tubaagala nnyo. Nakola leero n'akatambi ke nnina ka Mami Eva Ssenyonga ng'alina naye byagezaako okuba ng'ate alambulula. Omanyi mu ggwanga Uganda tulina abakyala b'abasumba nga beetwala okuba nga bawaggulu nnyo era nga tosobola kwogera tebasobola wulira kye boogedde ku basajja baabwe ne bataddayo oba ne bataddamu ne babogola ne boogera buli kye basanze. Oluusi nti abakyala abasumba abamu boogera nnyo n'okusinga ki ate n'okusinga babba baabwe. Nze mmanyiko wano abakyala b'abasumba abamu nga baaba wawulira ekigudde ku bbaawe atabuka. Naye bami mukyala Eva Ssenyonga ndwawo wulira ng'akola statement ng'addamu public oba ng'addamu abantu biki bye baba boogera. It's rare. Okitegeera? Ate ku status gy'aliko, level gy'aliko, financially bali somewhere, spiritually bali somewhere, ogenda mu okumanyika Katonda abatunze bamanyikiddwa nnyo. So ndowooza yali badde omukyala avaayo n'agamba naye bange temwogerako bino. Naye langoozi zonna ezigenda mu maaso ez'abannabyobulimba Nsumba Ssenyonga ng'abakuba eby'ebisiyaga bame mukazi wattu akoze eki asirise. Waliwo ate oli ye baayogera ku bbaawe yavaayo mangu nnyo n'ayogera bingi. So akyala abasumba abamu bambi tebalina self control. Ate bwe baba nga Mukama alinako w'abatadde balabira ddala nga balina okwogera buli kimu. Let me tell you, si buli public concern ejja nti olina okugiddamu. Si buli kintu muntu kyayogera nti olina okuwa reply. Waliwo ebintu ebimu nga you have to ignore, tebirina makulu. Waliwo ebintu ebimu ng'olina sirika busirisi nga that's the solution. Naye gwe buli oba nga buli kimu oyagala buli kye bakwogerako ng'oyagala oddemu oyo ayogedde, oyinza okukomekereza ng'ate ogwiridde ddala kubanga wonoddamu onoolinga oddamu oli. So ojja kumakinga sure oba bajja kumakinga sure bakukozesa ki bakozesa ensobi. Naye Mami Eva alina byayogedde bambi ku lwa bbaawe ebigenda mu maaso kuki mawulire ababloga bye boogera. Buli omu alina byayogera ku Musumba Jackson Ssenyonga. So Mami avuddeyo n'atangaaza ate nga ye muntu omutuufu kubanga yasula naye, baludde naye, baweereza bonna, amutegeera okusinga ate bano aboogera. In fact omuntu asobola okwogera ekintu n'osirika y'oyo kubanga amumanyi nnyo in and out, yamufumbira yakola ki wadde omuntu osobola mutegeera 100 ku 100. Naye ate at least bwe bagamba nti ani asinga okuba ng'ategeera Musumba Jackson Ssenyonga, Mami Eva akwata kisooka. Kati bano aboogera tebamanyi, oluusi abamu bagenda ku bigambo by'abalala, okitegeera abamu tebamanyi wa Musumba Jackson najyaweerereza. Omuntu abeera Mbale naye n'akomenti eni nga tamanyi na Kampala. So ono yavudde bambi ndowooza ki awulidde ng'azitoowereddwa. Omanye Muganda agamba wonyigiriza nnyo ennyindo emmala n'ejja omusaayi. So ndowooza bambi awulidde ng'ate akisusse agamba nange kambeeko kyenjogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Kamukuteerayo awo owulira ebigambo bye tebigenda kuba bingi nnyo, naye ndowooza owulira omuntu ayogera ebigambo nga biva ku mutima, biva eri mu mutima gwe munda nga kale obulumye ng'owulira ayogeza bulumi. Ojja kuba nga bigambo bya ddakiika ng'emu naye bambi awolereza bbaawe era mutuufu kubanga era kyalina okukola omukazi alina amagezi azimba amaka ge, kyalina okuba ng'akola ki akola. Njagala omuwulirize gwe naawe weetaaga linki y'ebirooto. Nabagambye olemerera okuba ng'otegeera ensi y'ebirooto kwe kutomera okwo, okitegeera, kwe kuzunga mu bannabbi b'obulimba n'oddayo enkeera kuba Katonda ajja kulaga gwe tojja biraba. Ate bannabbi b'obulimba bakwata ensi y'ey'omwoyo. Toloota, mbyerabira, sibitegeera, okitegeera, ebyo byonna wabaawo ekikyamu. So sabaawo linki tujja gikuwa
ojja owulirize obuuze ekirooto okole ki weebuuze kola ki ndoota nembyerabira nkola ntya obutaddamu kwerabira kirooto ndoota ki ndoota ssente ndoota abafu ndoota bintu bingi ndoota essimu biki bitegeeza ki ojja kuba tubiddamu so kankuteereyo mami Eva mu dakiika ng'emu omala omuwuliza tukomewo ate tulabe biki byayogedde nawe osobola ompa endowoozayo mu comment section awo mu dakiika ekisinze nze ndabira ddala nga ate mwami Ssennyonga ye muntu obulamu bwe bamumanyi obulamu bwe obw'emabega ye muntu eyeewala okulumba. He's a very peaceful person. Yeewala nnyo okulumba abalala anti kino ekyabannabbi b'obulimba ekyasinga okumutwala okuba nga alumbaga n'abannabbi b'obulimba is the thousands of testimonies aze tuzze tuwulira abantu batulugunyizibwa abantu bagibwako ebyabwe abantu balimbibwa nze maze ne mwami Ssennyonga emyaka 3 but these last 3 years have totally changed him. They have totally changed his message kubanga alumiriddwa nnyo obujulizi bw'abantu. Kale ndowooza mami Eva Ssennyonga omuwulidde bambi ndowooza olaba enjogera ye bigambo biva mu mutima badde naye kimwokya munda agamba nange kambeeko kyenjogera naye enjogera ye njagadde yabukakamu naye ate waliwo wa saidi zeeriye we yali ayogera ng'akudaala ayogera ng'abaamala ayogera ng'ateeguya so bakyala b'abasumba amwigeeko okubeera abakakamu tewali kyekigenda kubajjako togenda luzinga kitiibwa ekyo Mukama kye yakuwa nti oli mukyala pasita tekigenda kuteeka nnyo wansi era ogenda sigala nga yeggwa omusonza mami nkwegombako obukakamu ate ekirala nti emyaka 3 mu bufumbo that is a big achievement. Congratulations. Si byangu sitaani njiganya gyagiganyaamu abasumba ennaku zino abasumba tubalaba bagoba kiro na misana tebakyalina nsonyi awasoona so mami obanga ate muzeeyi omukuumye Mukama akyabawadde ekisa muli mu buweereza over 30 years ekyo ekitiibwa ate tukiddiza Mukama naye ndowooza owulidde mami agambe nti Musumba Ssennyonga mugini emyaka 3 egisembyeyo we bamukyusiriza batya meseji ye agambe nti meseji ye ekyuse nnyo nadda ku bannabbi b'obulimba oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi bw'abantu thousands of testimony ng'abantu bagamba naye tugenda wali batubba abannabbi b'obulimba batuguza bino so bambi nti yakwatibwako yawulira eddoboozi ly'abantu nga bakaaba ng'ate asobola okuba nga ayimirira so n'ayimirira naye ndowooza nti meseji ye yali teriwo etyo naye olw'okuyaayaana abantu kitegeera nti ng'omuweereza nti olaba nti there is a need waliwo ekyetaago wano ndowooza we yawulira obujulizi bw'abantu okuba nga tebalimbibwa babbibwa babaguza ebintuntu babajjako Katonda omutuufu ne balaga ebintu ebitaliimu nnyo impact ndowooza n'avaayo n'ayimirira ku lw'ekyo ndowoozaawo obuzibu bwe bukoze we bwaviira so ami tukwebaza nti naawe owadde view eyo ate tolumbye tovumye toli mukambwe oli mukkakkamu singa abakazi b'abasumba bonna babanga gwe oyogeza bukkakkamu naye tolina abakazi b'abasumba baava nga ne bba wenyini amutya era nga yasalawo agamba kino nedda kiba nedda okitegedde kiba nedda so bakyala abasumba mweddeko mubeere bakakkamu bannange kitegeera Katonda okuba ng'akutuusizaawo eryo si ggulu ekyo kitiibwa butiibwa kye yakuwa kyasobola okuggyako akaseera konna muyige okubeera abeetwaze Katonda agenda n'akujja eri mu kyalo ewammwe watayita na mmotoka eri nga teri akimanyi n'ekyalo kyamwe n'akuleeta n'akusimba awantu naye n'omera ebiwawaatiro n'oba nga kyala wa Musumba n'ofuuka ekizibu ku kkanisa
oyagala buli omu afukamire mami atafukamira oyo ayinza obutayimba oba ayinza obutaweereza bannange. Okufukamira kabonero ka kussa muntu ekitiibwa, naye tulina tribes nga ebyo tebabimanyi. Katogere mu Western mbu kufukamira tebabimanyi, batono okujjako abakulidde e Kampala. Bo abakulidde mu regions endala babuuza bayimiridde. Ate omuntu okubuuza ng'ayimiridde tekikuggyako who you are. Era osigala nga wooli. Niba ne tulina abantu abaagala ebitiibwa. Tulina abantu abaagala ebitiibwa. Era oba oyagala oweereza mu buweereza obwo olinamuwa kitiibwa. Baaba ogenda kulya buli kiki. Ayagala omutwalire waggulu. Mami w'omulabira eri ku mavivi ku ttaka waba alina omwana mugyeko. Mami bannayiriro ng'onyiridde. Ebyo bye baagala abakyala b'abasumba. Naye muwe katuuti mbw abuulire teri. Kukeera kwekolako, kuteekako njala, kwesiiga mimwa gyonna ne gimyuka, atuule wali mu maaso omutebe z'abasumba. Anti oba kyavaawa nti omukyala wafumbirwa pasita naye afuuka pasita. I don't know. Kintu ekyo ndabuuzaako abansingako mu mwoyo. Ndababuuzaako nti kituufu kiri bibiriko nti omukyala yenna wafumbirwa pasita afuuka naye pasita? Kuba ndaba era kyekiriwo nti omukyala wafumbirwa pasita naye batandika muyita pasita. Nja consultingako abambuuza abansingako mu mwoyo. Oyinza okuba nga nawe olina answer, so giteekawo mu comment section. Kintu ekyo bakivaawa? So pastor me, pastor Mrs. Pastor. Ebitiibwa bino bigera tukasuka mu gereena mpola nga tetumanyi. Mpola bigenda tukasuka mu gereena. Twagadde nnyo ebitiibwa by'oku nsi kuno ne twerabira nti ekitiibwa ekisinga mu bwakabaka bwa Katonda kwe kuba ng'oyitibwa omwana wa Katonda. Mu ggulu tebagala kubuuza mbu oba oli bishop. Mu ggulu ebya bishop tebiriiyo, mu ggulu teri bya pasita, mu ggulu teri bya reverandi, mu ggulu teri bya apostle. Byonna bikoma wano kasita ossa omuko ogusembayo n'ekya bishop kyo nakyo nga kikoma. Kasita ogenda eri oba mwana, kasita nga Mukama akusobozesezza n'otuukayo, you are a child of God. Teri bya bishop. Niba n'abantu bazi buli avaayo ndi bishop, ndi apostle, ndi bishop. Naye mumanyi ekigambo bishop ekitegeeza? Omulabirizi. Omuntu alina akakanisa aka. Ate ose n'akaba nabbi ba bulimba, nga nabbi wa bulimba ayeteekawo ekikanisa kye bishop. Omuntu alina ekanisa. Kanisa tetugigeraageranya ku bantu anti oba erimu abantu 5 oba abantu 10. Naye omuntu ayinza okuba alinawo ekkanisa erimu famire ye baana be oluusi n'abantu 3. Alina ne home cell. Kasita aba nga alinayo home cells 3 nene ekkanisa bishop. Wedde nga ye bishop. Ebitiibwa byammwe mutwale eri ebyamaganduula. Ennaku zino kati ekizibu abasumba bafa bitiibwa era babyewadde. Era bakoze ne uniform ezibaawula ku balala bitiibwa. Ayitewo mu kugandula yo yakulira abalokole. Ebyo tebirina gye bigenda bikola ki? Bigenda tutwala. Naye Mami Eva tukweyanziza, message yo nnungi etuuse. Lwaki Musumba Ssenyonga yayingirira message y'abannabbi b'obulimba. Ndowooza yawulira okukaaba kw'abantu nga babbibwa. Era in fact he has exposed many false pastors. Naye ate lwakuba nti ddayo ku musingi. Oba okuba bannabbi b'obulimba oba kuba nga ate abantu bwe bavaayo ate nga wobasomesa. Kubanga osegala nga okuba bukubi bavudde n'osegala nga ate ebyo byoyogera bajja kuddayo. Bajja kuddayo bulungi nnyo. Naye balina okuba nga bakola ki? Balina okusigala awo
babasomese basigale nga ate tebakyababuulira bannabbi babulimba kati nga ate babasomesa Kristo okitegeera. N'ekirala abeegayirizi no Christian Life Church terina abeegayirizi for sure. It has no intercessors. Kyoto kyabwe. So wobanga olumba bannabbi b'obulimba olina okuba nga olina backup owera, otherwise ebintu bisobola okuba nga bikola ki byonooneka. N'abannabbi b'obulimba olaba nabo balina backup yaabwe kati ate ekkanisa. So Musumba tukwebaza omulimu gw'okola naye intercession gyongeremu amaanyi, yongeramu intercession amaanyi kuba sigirabawaawo. Then ekirala mami nawe toyanziza ndowooza sigera kubanga nsooka wano njagadde kubanga ate atunyumyamu tulabe bakyala b'abasumba mwetwaze newabeerawo ebigenda mu maaso bba bamwogerako si gwe spokesman we nti gwe olina okuba ng'oddamu byonna. Omusajja asirise gwe lwaki owogana nnyo okusinga ye? Osege lwaki owogana nnyo? Ne woba ate ozoba obaddeko kyoyogera kireetere mu magezi. Beera n'omwoyo w'amagezi oleete ensonga yo si kuvaayo kitegeera. So lowooza amakya malungi mwabeetaga linki y'ebirooto nagambye ekisinga kati otusumbuwa ensi y'omwoyo etulemye okuba nga tutegeera. Abantu bajja kuvaayo bangi batufere. Nagenda mugulu nagenda mugenda nakola kibagenda tulimba nnyo kubanga tetutegeera nsi ya mwoyo. Wolemera otegeera ensi y'omwoyo tojja kuba na mwoyo wa kwawula, spirit of discernment. Ojja kuba tomulina. Era bajaleeta ono osabe enamba ye ogendeyo, baleeta omulala osabe enamba ye. So ojja kubeera tourist w'amakanisa ate nga buli gy'ogenda bagenda kwongerako bizibu birala. Bakwongerako bizibu ki birala. So ndowooza kambasibulire wano mbagaliza amakya malungi.